Nzizaabo emikwano kubanga nziramu ebirooto byammwe ez'okubanga mbaddamu. Katusabe tutandikiriwo. Mukama tatumiza bitesi katwagala okwebaza olwakadde kano kotuwadde okubanga nziramu ebirooto bino. Kola Omwoyo Mutukuvu, Mwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera, Mwoyo w'okubikkulirwa bankula embere nga nziramu ebirooto bino mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Ntandikire ku ani ono? Ani Nakiyimba Anit agamba ati analoose nga ngenze okugulayo engatto ne banguza aniigiina nga nkadde. Mukama Katonda, ogenze okugula ngatto ate bakuguza niigiina zeezo engatto ate tebakomye na kukuwa niigiina ate nazo ne zibakuguza nazo nkadde. Engatto zikiikira magenda. So obanga obadde olina ekintu kyonna ky'oyagala okuyingiramu oba ky'obadde oyingiramu ng'obadde obuuza Mukama, manya Mukama Katonda akulaga nti ekyo tekigenda kukolera kudda buzzi mabega. Obanga tewali ky'obadde obuuza Mukama n'olutta ekyo tekifaanana bwe kiti, Mukama aba akulaga mukwano gwange amagenda g'otambuliramu makadde. Oli muntu ayagala ennyo okudda mu bikadde. Bayibuli egamba laba ndikola ekigambo ekijja tolikimanya. Kati okyali mu bikadde mukwano gwange, okyali mu bikadde, weetaaga kuba ng'oyigira ku mafuta amapya. So obeera ng'osabira magenda mukwano gwange. Ono Bamisaani ndaba yita new chapter. Chapter enkadde yazigala, beera ng'ono. Chapter enkadde yazigala kati ali ku new chapter. Agambye atya? Praise God. What does it mean when you dream seeing a garden of maize, but some are dry and other are fresh? Then I felt pity, saying, no one to harvest. Thanks, may God bless you. Mukwano waffe yaloose ng'alaba kasooli mungi, ng'omu ali fresh, omulala nga n'okukala akaze. Kati n'amukwatibwa ekisa n'agamba kale laba kasooli mungi wuuno naye tewali n'omu yadde akola ki? Akungula. N'amukwatibwa ekisa. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino kasooli atambulirako omukisa. Kyolina okutegeera kasooli atambulirako omukisa. Naye ate mu mbeera efaanana bw'eti kino kiba kyakubuulira njiri mukwano gwange. Kino kiba kyakubuulira njiri. Bayibuli nga bw'egamba nti amakungula mangi, abakozi baki? Batono. That is the meaning. Amakungula mangi, abakozi batono. Yesu n'agamba ask for God to send you more workers. Yesu agamba abayigirizwa beerengera amakungula mangi n'abakozi baki? Batono. N'agamba basabe Mukama abe ng'asindika abakozi abalala. Mukama yeebazibwe. Abakozi be baluwa? Be baweereza ba Katonda. Amakungula mangi, Yesu ayagala abantu bangi balokoke, era bangi bajja kuba nga bayetaaga okuba nga balokoka naye tebalina ababuulira kigambo. Abakozi batono. Tulina okutegeera mu bwakabaka bwa Katonda abantu bangi, abalokole bo bangi naye abakozi bo batono. N'abali sirias abakolera Yesu, nga bali ku Yesu, bakolera Yesu tebali mu byabwe, nabo batono nnyo ddala. Kyova olaba amakungula balabe nga mangi naye nga abakozi batono. Kati olina okusaba mukwano gwo, kubanga oli muweereza wa Katonda, oba kitegeeza nti olina okubeera mu sirias. Kasooli tayinza kkalira ku nnimiro bw'atyo. Habizaana 48 agamba naloota nga nkwata enseenene nga nnyingi mu kyalo ewaffe. Nendaba omuntu eyandabikiranga omulogo. Kati ze nali nkutte nendaba nga nvundu enseenene. Ekyoto kino mukiraba kiri self-explanatory. Kijjire ddala amakulu gonna bulungi nnyo, tewali na kyakubuuza wano mukwano gwange. Enseenene okimanyi zikiikirira mukisa. Ate mu kirooto kye kimu olaba omuntu akulabikira ng'omulogo, oba omulogo aba alabika atya mu kirooto? Ojja mutubuulira. Kati ate ogenda okuzza amaaso ku nseenene z'okutte ng'olaba obwedda okutta enseenene namu kati nvundu. Ekyoto kiraga mukwano gwange ogubeera mwe gwa kufiirizibwa, emikisa gyonna egijja mu mukono gwo kubanga gifa. Zino enseenene zewalaba nga zifa naye nga kiva ku ki? Ku ddogo. Omuntu gwe wabikulira mu kirooto n'olaba ng'omulogo oba omumanyi. So gamba Mukama Katonda akuyambe. Lwana olutalo mukwano gwange, lwana olutalo, teddogo Eriisirayiri. Bano be bagamba nti bakuloga teweeraliikira kintu kyonna. The fact that otegedde kitegeeza nti olutalo luwedde owangudde.
owangudde kubanga ali muggwe wammanyi okusinga mizimu gyonna egifugira mu nsi yonna. So tebeereka ekintu kyonna bira buyinza olwa n'olutalo. Ensi eno erimu ebintu bingi naye ffe abaana ba Katonda tuwangula mu buli kintu kyonna. Yesu alina ekisa. Abantu balina amannya gali chosen. Njiri nnamba. Yesu alina ekisa. Okagamba atya? Praise God, Pastor Stephen and Bana Chosen. Mane babatumidde. Me, I dreamed Pastor Kayanja was giving me harvest in a basket. Olero tanga kusumba Kayanja mu ekisero nga makungula. Kitegeeza ki mukwano wange wa season ya kungula. Eba season ya mukisa nabagamba omusumba akiikirira Mukama yeebazibwe nnyo. So wabanga yakwatwala nti Katonda yabakuwadde kati mukwano gwe guno gubeera mukisa waliwo omukisa Mukama kwaba agenda okuleeta mu bulamu bwo ogenda kulabako genda kukwasaako ebiri. So sigala mu kubeera kwa Mukama, sigala maaso ga Katonda. Nze mbagamba wano bannange omukisa gusooka okuyitako. Mukama asooka kubanga ayagala kukuwa omukisa nene kukola ki? Ne gukuyitako. Not because Katonda tayagadde gukuwa naye olw'okuba positioning tebadde nnungi nga toyimiridde bulungi. Nga oluusi Mukama ng'akukwera mu ddyo sitaani ng'atwalira mu kkono. Kati nga mulabe sister waffe Mukama muwe enseenene ze omulogo najja n'azikola ki? N'azoonoona. Naye kati ng'omwana wa Katonda olina okuyimirira oyambala amaanyi n'obuyinza. Victoria Namutebi agamba praise God Brother Stephen, nze ndoota nnyo nga ndya ffene. Ng'olya ffene. Ffene akiikirira mukisa but be very careful. Be very, very careful. Kebera mukwano gwange nga tolaba mikisa mingi gy'ofiira kubanga most of the times kyoto ekyokulya ffene kitambulirako omwoyo w'okufiirizibwa. Omwoyo w'okufiirizibwa. Era bulamu bwo ng'olaba ofiirizibwa nnyo mukwano gwange, that is the message. Olina okulwana olutalo mikisa gy'emu okubanga gyonooneka. Kulaba oli mu kulya ffene oba bitagenda bulungi. So saba. Nabirye Rose Fancy agamba ati praise God brother, I've been waiting for this. Nze naloota nga njoola enswa my sister's house kyokka nga binyirira. Kituufu gwali mukisa gwennyini according to what I received the following day. Naye after dreaming that dream nasaba Mukama nkwate ku mukisa gwange era nagulaba bambi. Oh thank you brother, kati nkitegedde bulungi nnyo. Nza bujulizi mbuulidde bannange mukisa teguba teguli wala. Mukisa guba teguli wala. Ono yaloota ng'ayoola enswa n'asaba n'akisabiramu ate mukisa tegwayitawo. The following day n'agukwatako nakati akyagulojja tagwerabiranga. Mukama yeebazibwe. Naye mukwano emikisa emingi gy'osaba mukwano gwange nno kankubuulire nno oluusi mukwano gwange nno weetaaga omukisa gumu gwokka bwe guti. Ogwo Mukama Katonda bw'agenda okukozesa okukutwala buli wantu wonna mukisa gumu. So kati olina okubeera very careful obutayitwako. Yusufu yalina only one thing kyeyakola, yali amanyi okuvunula ebirooto. Yusufu n'ekyo kyamujja mu kkomera, kyamusuuza mu kkomera, kyamutuuza mu buddu, naye era kye kimu Mukama kyakozesa n'amujja mu kkomera n'amufuula katikkiro w'ensi yonna ate ne famire ye nemufunamu yali yamukasuka. So sometimes Mukama Katonda akuwa omukisa gumu gwokka. Mukama ayinza okuwa ekirabo kimu kyokka oba omukisa gumu naye ng'ogwo bwe gugenda okuvaako buli kintu kyonna. So tulina okubeera careful ng'abaana ba Katonda. Praise God brother. Anyway tulina bannange ebibuuzo bibiri wano. Tulina ebibuuzo bibiri. Waliyo ndowooza n'abalala babyebuuza, so kambiddiremu wano nsobole okuyambako baganda baffe abalala abeebuuza ebibuuzo bye bimu. Waliwo yabuuziza wano gambye praise God brother Stephen, nze mbuuza bw'obanga osiiba 12 okwegatta nga osiibulukuse nga tezinnawera ssaawa 6 ekiro kibi oba mpabulamu kozi nze sijja kulimba muzeey gwange. Okay. Okwegatta ntegeeza nga muli bafumbo si obwenzi. Okwegatta Bayibuli etugamba eta? Bayibuli etugamba nti obanga ogenda mu kusaba n'okusiiba sooka oyogereko ne partner wo omugambye ennaku bweziti kati oba osiiba 12
like ogenda siba ennaku 7 so omugamba kubanga ezo ennaku zonna tewali gamba nti osiibulukuse. Bw'oba osiibulukuse tekitegeeza nti nno ekisiibo oba okivuddemu oba tokivuddeemu. Ennaku zonna z'oba otadde mu maaso ga Katonda zonna ziba nnaku, they are holidays, ziba nnaku ntukuvu, ziba nnaku za kwewunga mu maaso ga Katonda. Ennaku zonna z'otadde mu maaso ga Katonda, whether osiibako 6 hours, whether osiiba 12 hours, whether osiiba 24 hours, whether osiiba engeri gy'oba osiibamu, ezo ennaku zonna ng'oba ozitadde mu maaso ga Katonda ziba nnaku ntukuvu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ziba nnaku enjawule, ziba nnaku ze weeyawudde mu maaso ga Katonda. Kakati ode entuufu ng'oggyeko bino byonna ebitawaanya, ode entuufu ennaku ezo zonna wandibadde weeyawulira ddala completely. Mukama yeebazibwe, weeyawulira ddala completely. Ne bwe ziba 40 osookweyawulira ddala completely. Kakati tulinamu obuzibu, waliwo baganda baffe nga omwami si mulokole ng'omukyala mulokole. Kati mukwano gwange bw'abanga omwami we tasobola kukkiriza kusiiba nnaku 4, nnaku 5, nnaku 7, lunaku lumu, tewali buzibu bwonna. Olw'ensonga Bayibuli etugamba nti oba ogenda kusiiba sooka oyogere ne patina wo musooke mukkaanye bulungi, omu ku mmwe aleme okukemebwa, waleme okubaawo olugi lwonna oluggulu ery'omulabe Sitaani. Naffe abalokole kye njagala okugamba abalokola bali wano, ng'oli mulokole, oli musajja wano mpuliriza, ennaku 4 osobola ozisiiba nga tolina mukyala. Mukama yeebazibwe, osobola ozisiibira ddala bulungi nnyo. Tulina ffe abaana ba Katonda tulina advantage omwoyo wa self control. Omubiri gwo si gwe gufuuka tufukibwa omwoyo mutukuvu. Omutukuvu asobola okuggyako buli kintu kyonna naye byonna nga tebikola sense. Mukama yeebazibwe, n'obeerawo bulungi nnyo nga sina by'oliko. So bw'obanga omwami gwo si mulokole, waliwo n'abalokola abamu naye nga bano bamulokole. Mukama yeebazibwe, nga bakyagoberera nnyo omubiri gwabwe. So mukkaanye bulungi. Bw'aba omwami otakukkiriza, genda ku mwami we kyagamba. Gwe sigala mu nnaku ze ez'okusaba n'okusiiba, kuba Katonda aba alaba buli kintu kyonna. Tewekkiranyiriza tokoze eki naye ekyo kye kiriwo. Ssaddaaka gy'osobodde okuba mu maaso ga Katonda okusinziira ku kiriwo, yeeyo gy'osobodde, genda n'ekyo. Togamba nti ate sisiibye, ekitegeeza mba nvudde mu kisibo. Gano si mateeka. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, bino byakukkiriza si bya mateeka. Mukama ne ssaddaaka yajja givaluwinga azirunga z'ogondedde ekigambo kye, tokoze lutalo lwonna mu maka go. Naye olina okunnyonnyola omwami wo, bw'aba agaanye fine, well and good. Sisitaffe omulala abuuzizza omisaani Namusegoret agamba, nsobola okusoma Bayibuli nga oli mu nsonga zaffe ez'abakyala? Bannange kambawulire kino mukitegeere bulungi nnyo. Ensonga z'abakyala mu ndagaano empya tezikyalina yadde limitation yonna. Osobola okugenda obuulira enjiri ng'ozirimu, osobola okugenda mu dry ng'ozirimu, kyonna kyonna tewali ky'otasobola kukola ng'oli mu nsonga zo. As long as your health gwe ng'omuntu tekulemesa, tekuziyiza kukola ky'olina kukola. Mukama yeebazibwe nnyo, naye tebiriiko bya muzizo nti ate ebyalimu mu ndagaano nkadde, mu ndagaano empya ebyo tebikola makulu. Mu ndagaano empya Mwoyo Mutukuvu yakola. So whether oli mu nnaku 4, ennaku zo bwe zituuka tova mu nnaku zo, kusigala ng'ogenda mu maaso. Ebisigadde omubiri gulekeyo n'ebyagwo, kusigala ng'ogenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Obadde osoma kigambo kya Katonda ne bitandika, biveeko. Sigala ng'osoma kigambo kya Katonda, omubiri guleke guyite mu process yagwo ogwo nga gwo. Mukama yeebazibwe. Tekirina buzibu bwonna bannange, si kusiiba, si ku buli kintu kyonna, kirina buzibu bwonna. Rosie Priska, Yesu yeebazibwe, nze ndi Dubai naloose nga neetegese nga nategese omukolo gw'okukyala kyokka omwami n'atajja. Twabadde tufumbye emmere era nga bantegekera gomasi za kwambala. Tukulaba bakutegekera gomasi za kwambala. Bwe namukubidde nga kirabika tabirinako, ne ŋŋamba nti sisobola kukola mukolo. N'aŋŋamba nti sobola kukola mukolo nga nkyali Dubai. N'aŋŋamba nti nindeko nve ku kyeyo era n'ansindikira maapu ya Uganda okunkakasa nti
ali mu Uganda. Kyokka omwami gwe njogerako twayawukana emyaka 8 mabega. Ayina n'omukazi twayawukana emyaka 8 mabega aninamu omwana omu, ayina n'omukazi yazaala abaana 3 ate abeera TZ e Tanzania. We mbuuza Mukama andaga oyo mu birooto era ne byawandiikibwa, nze sinnafumbirwa. Ekyo kitegeeza ki? Obuuza Mukama surely akulaga ono mwayawukana dda emyaka 8 mabega, kuzaalamu omwana omu, teyafuna omukazi omulala, yena amuzaalamu 3. Kitegeeza ki? Kakati kituufu kiri nti oba otegese omukolo omuntu n'atajja, eba disappointment y'amaanyi nnyo. Naye ekyoto kyo kino kyendowooza kitegeeza nti Mukama Katonda akulaga nti oyinza okuba nga osabira ebyobufumbo ng'omutadde ku pressure. Manyi sometimes Mukama Katonda olw'okuba ng'obeera osaba nnyo omutadde ku pressure, Mukama kino n'akuweeza ka notification okukulaga mbeera bw'eyimiridde. Ebiro byo tebinnaba, esooka omala okuva ku kyeyo. Manyi oyinza obeere ku kyeyo n'okalamula essaala n'oyagala kufumbirwa, naye kati kaba omusajja nga tagendamu kusanza awo. Simanyi oba exactly Mukama Katonda ayagala kureunitinga n'omwami ono, kubanga ogambye gw'olaba mu birooto ate ne byawandiikibwa. Mukama asobola kukikola, naye okusinziira ku bubaka buno oli wasooka kudda Uganda. Saala zeesabe, naye oli wasooka kudda Uganda. Mukama Katonda okukola ekyo kyakola ki? Akyayogera ku nsonga ze ez'obufumbo. Mukama asobola okukivuunika n'akivuunula n'akikomyawo ewuwo. So oyongera okuba ng'osaba Katonda. Oyinza okuba ng'obadde osaba Katonda, Mukama aleeta, n'agamba no, this is for you, but when you get here tujja kuba nga tubitunulamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Katukkirize Katonda kyayogera kyaba akola. So omuntu ayinza okwebuuza, ate omuntu yagenda yawasa dda omukazi? Oba yawasa dda omukazi, but it's not even official. Mukama Katonda nga yabaloni yasooka, so Katonda muna gyakola nga bw'ayagadde. Kale katulindire Katonda tulabe ky'anaaba akola. Buulirwa Anna agamba Yesu Kristo yeebazibwe. Brother, nze naloota nga ndaba enseenene nga ziri ku kisenge ku kyaki, era musumba wange n'aŋŋamba tugende tukwate enseenene, naye mu kuzikwata ne muvaamu ekiwuka ekyefaananyiza enseenene nga kinene ekiva mu nseenene ezo ne kigenda. Nsaba kunnyambako. Enseenene ziteekera mukisa, ffenna nga bwe tukimanyi obulungi wano Banakyozeni, ziteekera mukisa. Kakati kanisa bw'olaba nga kino kiwali olaba ekintu kyonna ekibeera ku kanisa most of the times Mukama message ebeera yabuweereza bonna, oluusi tebaggyeyo gwe ng'omuntu, ebeera yabuweereza bonna most of the times. Katulaba enseenene nga nnyingi nnyo ku kanisa, Mukama alaga waliwo omukisa ogw'amaanyi, naye waliwo ekigugutte. Ekyo kyolaba ekyefaananyiriza deception y'omubi Sitaani. Ekyo ekiwuka kikirya mizimu, kikirya Sitaani, oguuka ogunene. Naye twebaza Katonda nti yakulaze nga gukoze eki? Nga gugenze. In other words, Mukama Katonda aba alina ky'aggyeewo ekibadde kyekutte omukisa. Kyolaba ekibadde kyefaananyiriza enseenene. Mukwano gwange ogenda okukwata omukisa ate n'osanga kino. Mukama yeebazibwe nnyo. Kiringa bwe wagenda ku kiswa okulya enswa. Omanyi enswa bwe zaavangayo waabangayo ne butamites, enkuyege obutono. Ng'oluusi oba okyali enswa embisi ne kakuluma olulimi. Mukama yeebazibwe, ne bukuluma nabwo bwavangayo. So kakati kino kikulaga ekibadde kipolluting omukisa, ekibadde kimidde mu buweereza. Bw'olaba nga kigenze, mukwano gwange yongeramu bwongezi, kyongerere ddala fire, kigendere ddala. Waliwo omukisa oguva mu buweereza, omuweereza wa Katonda nga musumba ng'aweereza aba blessinga
abantu ba Katonda kubanga is anointed, abeerako amafuta okusumba ekibiina okukiblessinga. So waba nga waliwo kyonna ekiriwo wakati awo kiba kizikiriza, kiba kitta omulimu gwa Katonda gwakola, kiba kinywa amafuta, kiba kyonoona omukisa. So beera ng'osabira obuweereza naye bwe muba nga mwali mu kusaba na kusiiba ku ekkanisa muba mu buweereza n'okiraba nga kigenze kuba kusumululwa, Mukama kibasumuluddeko abakitutte. Naye oba nga tewali kyali kigenda mu maaso, olaba nga kigenda, mukwano gwange, ebyo ebirooto Mukama abireeta bwetyo naye nga biringa bya bunnabbi, bikulaga kiri mu maaso oba kikutte. Mukama just ekyokulaba nga kigenze aba akulaga akuwadde amaanyi n'obuyinza okuba ng'olwana kiveewo. So kivula tugamba kyongereremu ddala, toddabuza kutunula. No Mr. Shiva Namatovu agamba praise the Lord. I always dream nga ndi ku Luzzi in the village where I was born from, nga I am praising and praying, sometimes even when I'm digging. But when I was digging, I found too much snakes and they started chasing me. Please answer me. What is the meaning? Okay. Staff yalose kirooto nga agambye yaloota nnyo ng'ali waabwe ku Luzzi gy'asinziza Katonda, gy'asabira. Naye mu kusabirayo ate kuno yaloose ng'ali mu kulima. Bw'atyo bwe yabadde alima bwe yalabye emisota. Emisota nga mingi ne gimufubuutula emisinde n'afuumuuka. Emisota nga gimugoba. Kitegeeza ki? Mukwano gwe Mukama ayagala osabe, ayagala oyimirire osabe ku lw'ennyumba y'ewammwe. Egyo emisota emingi gy'olaba mosoveta mugitambulirako eddogo olw'esema egy'ekika. Olutandika okusaba Mukama ajja kwongera okuba nga akubikkulira n'engeri z'okuba nga ddogo erikugoba. So ensonga lwaki wadde oloota nnyo ng'olaba ng'osaba naye ng'osabira eri ewammwe ku Luzzi ng'otendeeza naye ng'otendereza eyo. Kati mukwano gwange gy'oba osabira, beera ng'osaba mukwano gwange mweka mwakwatibwa mwenna. So yimirira osabe n'olutalo Mukama Katonda abe nga bajja yonna gye mwakwatibwa oviireyo ddala. Nyina emisota kifo eky'okudduka emisinde sumululire fire gikutegeere bulungi nti toli wa kuzannya. Sumululire fire yokya bwokya. Asiimwe Rosette. Praise God Brother Stephen. Naloose nga edduuka lyange ku lusozi waggulu naye nga tewamala era nga wansi waliwo amaduuka amalala ate nga abakolerawo mbamanyi, nga nnoonya akakulirawo nga chairman w'amaduuka nti ampewo edduuka ngaziye gazi nkole awo wamu nabo. Naye nga mubuliwo they used not to buy from me. Bwe ntikkula bawulira bubi. What does it mean, Brother Stephen? Okay. Edduuka lyo kubanga liri kasozi waggulu, ate nga we liri olaba katono nnyo, ng'ate oli mu kunoonya eno wansi mu bano olaba nga bakuwaawo ekifo, bo bali eno wansi beeyagala gw'oli eri waggulu. Now ekyoto kino kiriko kyenuza kiraga nti wandibanga waliwo ekitagenda bulungi mukwano gwange era osanyi weeyawuleko kuba ekintu kyonna ekikwata ku mulimu. Wandibanga waliwo ekitagenda bulungi, kulaba nga magenda g'edduuka bayinza okuba nga bagawanyika, osanyi onoonye Katonda weeyawuleko. Wabula singa lyabadde lirabika bulungi nga liri waggulu kuba kusitulibwa Mukama bakusitudde okwawula ku bano. Naye ate olaba nga lyabadde waggulu naye nga katono kafunda ate ng'olaba agenda wegalabika obulungi ng'ate balabe bo mukwano gwange wandibanga balumbiddwa dda. Birungi Grace. Praise God Banachosen mwenna. Nze naloose nga ndaba abantu babiri nga banvaamu naye they were like spirits. Kisiikirize mu kikula ky'abasajja ne bayimirira naye saalabye nga banziramu ate babadde tebanfaanana. They were not resembling me and they were looking like men. Nenva mu tulo
but I'm wondering, could it be I moved out of my spirit oba I got deliverance? Be blessed. Now asista funeral sekirooto ngalaba abasajja babiri bamuvaamu form of ebisiikirize ne bamuvaamu ne bayimirira wali ebbali naye nga tebamufaanana. Ndowooza n'abasajja bennyini badde ndowooza nabo bennyini tebeefaanana. Tetunaagamba ki? Kati abuuza nti yavuddeko omubiri gwe n'agendako mu nsi ey'omwoyo n'avaamuko teyalabibwa ddamu. Abuuza oba yafudde kusumutulwa. Abasajja balabye babeera mu gwe emyoyo emibi egibadde gikubeeramu, egibadde gituula munda mu ggwe. Omuntu omaaso obeeramu emyoyo mingi miyitirivu. Always gwe yagobako emizimu 4,000. Omusajja gwe yasanga region yali mu region y'emizimu, region ebeera 4,000. Mukama yeebazibwe. Kati bano abasajja babiri be walabye abadde bayimiridde awo, egyo emyoyo emibi egibadde giri mu bulamu bwe, egibadde giri munda mu mubiri gwo, ate ng'omubiri gwo yeekaalu ya Katonda, omubiri gwa Kristo, naye kati mulimu n'emizimu. Banakyuza ne muba olina emizimu, mukwano gwange gikoleko olutalo, tosobola kubeera nga ohabbalinga omwoyo omutukuvu ate ng'ate paati emu mizimu gye gituulamu. N'okubanga buli wantu wonna wajjudde omwoyo omutukuvu, mu maaso nga ga mwoyo omutukuvu ajjudde, temuli bukabakaba, temuli bwenzi butuulamu. Omubiri gwo gwonna endowooza yonna ng'ejjudde omuki? Mwoyo wa Mukama, buli wamu wonna nga yeegazaanya. So sitaffe ekyadde kyoto kya deliverance, Mukama Katonda akulaga nti waliwo byakusumuluddemu, ebadde byawamba obulamu bwo, ebisajja bye walabye. Singa obadde gwe abadde alina okuvaamu, era nnyini omuntu aba akufaananira ddala gwe nga bw'oli wennyini, and most of the times even n'olugoye lw'oyambadde osigala lwe lumu. So gino gyadde mizimu, mukwano gwange, gyadde mizimu kanjya ku delivalinzeemu. Bali mu mpya Kathy yagamba atya? Nze naloota nga nkwata enseenene, then ne ngenda okulaba nga mulimu ekisaanyi, then ne nkikwata ne nkisuula. Now banenga beze mbanyonnyola nti enseenene zikiikirira ki? Mukisa. Kati ate ebisaanyi bikiikirira ki? Ebisaanyi ebisinga kiikirira ddogo. Kati mukwano gwange olaba nga mulimu ekisaanyi, manya nti waliwo emyoyo giba gipollutinga. Ebisaanyi byo byerabire for now. Abantu waliwo emyoyo giba gipollutinga omukisa gwe, giba gikutta. Ekisaanyi kyolaba nti most of the times ekisaanyi kitambulirako ki? Ddogo. Kati mukwano gwange sumula olutalo lwana olutalo. Gobe buli kisaanyi kyonna nga gwalabye ng'okikwata n'okikasuka. Ekasukire ddala. Ekasukira ddala mu nsi ey'omwoyo. Lwanagana n'ebyo birwanagana naye Mukama Katonda, Mukama lwanagana n'ebyo birwanagana nange. Lwammanyi n'obuyinza byekkuwa. Buli kibadde kitta omukisa gwe mukwano gwange okisikirize nga bukyali. Ebisaanyi bino byonna ottebuse. Sifa Mukisa agamba praise God brother, naloose nga enswa ziva mu bunnya bwazo nga nonda bwendya naye ne zikoma okufuluma n'ensigala nga neewuunya. Zisirika zitya nga nkyalya. Okay. Sister Fialose nga ali ku bunnya bwa nswa, ali ku kiswa, ate awo alinda nswa. Ase n'alya ne ziggwawo. Adda mu kwewuunya lwaki ate enswa ziggwawo ng'ate mbadde nkyalya, zandiweddewo nga nzikuse. Adda mu kwewuunya. Kati nga bwe nabagambye nti ebiseera ebisinga okuloota ng'olya gubeera mwoyo gwakufiirizibwa. Kati kino kye kimu mukwano gwange Mukama akulaga guno omwoyo gwaki? Okufiirizibwa. Enswa ziweddewo, bula to lack. Z'olina zigenze oziridde ziweddewo, ate kati otunula butunuzi. Tokyalina kw'olya. Oli awo you are wondering. Ze mbadde nazo zigenze, kakati n'endala tezijja. Mwoyo gwa bbula, kubulwa mukwano gwange. So olina okusaba Katonda abe nga akuggyako omwoyo ogwo, spirit of lacking. Ebirala bwe tofuna bimala. And may the Lord supply you according to the richness of his glory. Mukama akusupplying okusinziira ku bugagga bw'ekisa kye. So singa ggwe naye olw'okusinziira ku bugagga bw'ekisa kya Katonda. Praise God. Nze naloose enseenene za ku lusanja zokka nga nzikutte. Please help me. God bless you. Okay.
Enseenene za ku lusanja ndowooza zino zifaanana ng'essanja z'agamba zokka nga azikutte. Muzitegedde? Enseenene zirina types ndowooza eziwerako ddala. Waliwo ezifaanana ng'essanja, waliwo eza green, waliwo n'endala eba ya kkala oba ebeeramu ne kkala eya purple, green ne purple. Eyo nantalabika. Bw'otwalinga tukwata enseenene bw'ogiraba ogigoba mpaka bw'ogikwata. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati ku lusanja ndowooza ne zifaanana ng'essanja. Kansuubire nzitegedde bulungi. Kati mukwano gwange olw'otanga okutta enseenene gubeera mukisa. Si nsonga kasita ziba zino enseenene ze balya si mayanzi. Gubeera mukisa oba okutte ku lusanja oba okutte etya, gubeera mukisa. Naye omukisa ogwo nga bino bagamba nti omukisa guno ogw'enseenene guba seasonal. Guno omukisa guli unique. Mukisa gumu nga olaba enseenene za kika kimu, by seasonal bwe gukuyitako guba gugenze. So saba Mukama oleme kuyitwako. Sitaffe oyo akuwadde obujulizi yaloota nga afunye enseenene ze okuva sisitayo mu nnyumba keera n'afuna ekyamagero. So nesaba Mukama Katonda oleme kuyitwako. Praise God, Brother Stephen. I am Zula again. Thanks a lot for answering my request. Ndoota nnyo taata lubuto. Taata lubuto yaani? Nga tuli mu zonto oba nga tugenda mu kikolwa. I have fasted and prayed but nothing. Brother, I'm mulokole and he is a Muslim. When I started listening to MSF radio, he got so furious with me. Furious, okay? But I dream him a lot. Thanks, Brother Stephen. God bless you. Okay. Taata lubuto. Ani taata lubuto yaani? Ate ogambye nti bwewalokoka watandika okuwuliza MSF n'atabuka. Kati simanyi oba omumanyi mu buliwo, yatabuka mu buliwo oba yatabuka mu birooto. Okay? Wabanga yatabuka mu birooto, manya mukwano gwange yali alaba nti ogenda kumutolokako. Giri ki eyinza okusobola okugyako ey'emutundwe. So mukwano gwange okulota nga weegatta n'omuntu mu kirooto abeera kawuula. Taata lubuto ono abeera kawuula. Ne bw'aba mwami w'omukwano gwange manya nti kawuula yakozesa advantage eyo okuba nga yeegatta naye mu kirooto. Ekyo gibeera myoyo. Kati abantu abamu kye mutamanyi nti ekituufu kiri nti Yesu taagala myoyo gyonna gyegatta naawe kubanga ye bba waffe. Si mu kwegatta naye tayagalira ddala mizimu gyegatta naffe. Bwe twegatta ne Yesu tufuuka muntu omu mu nsi ey'omwoyo. Nga Yesu bwe yali obumu ne kitaawe. Kati bino byonna bimulaba bigenda maaso. Temulowooza nti Yesu aba tayagala. Nedda. Yesu tayagalira ddala era awulira bubi nga omusajja bw'anaasanga mukazi we nga bamututte, omusajja omulala amututte. Yesu bw'atyo bw'awulira obubi nga waliwo omuzimu gwonna oguli mu bulamu bwo. So ogambye osabye osiibye naye ekyoto kino kiremeddewo. Now omuntu ono simutegedde gw'oyise taata lubuto ate ng'ogambye musiraamu gw'oli mulokole. Simanyi bwe bamwogera mu buliwo. Kati waliwo ebintu ebiruusi ebitulemezaako ebirooto nga bino. Kibino wammanga ng'okyanyuma emboozi ez'obukabakaba wadde oli mulokole osobola okubeera ng'okyalina emikwano eminyuma emboozi oluusi eziwemula. Okay? Ng'okyakola ekibi kyonna. Oluusi osobola okuba ng'osiibye ng'osabye ne kiremerawo naye ng'ebiseera ebimu obeera mu bunafu. Ng'ebiseera by'obeerera mu bunafu mwe kijjira. Mukama yeebazibwe nnyo. So olina okuba nga weekebera ng'omwana wa Katonda, okuba nga oyongera okuba nga weenenya endagaano zonna ze wayingiramu. Kubanga kino kitambulira ku ndagaano, kitambulira ku nzigi enzigule bwe kiyita. Kyakiremedde ojja kubuuza Mukama lwaki ekintu kino kinnemeddeko. Batusobola okukebera karakita yo na buli kintu kyonna kulanga byonna byalayininga bulungi ne Mukama. Tukaba sitegedde nti mubuliwo bamumwogera oba temwogera taata lubuto I don't know oba yaani. Alinda Elizabeth Angel. Praise God, Brother Stephen. Bambi help me. I dreamt nga noga ovacado nga zengedde mu muti nga waliwo when someone is showing me to pick naye omuti gwabadde tegubaze bulungi.
but inside me I was stealing. Then era nga ndi ku speed, I saw also the beans in the garden nga birabika bulungi, naye nga mpulira nga waliwo agamba nti the owner of them even avocado, when she gets to know that you are stealing, she's a killer, you will die. Another one, nalaba ngu nzinogera mu kyalo ne apple byo nga tebyengedde, omuti nga guli wansi ku kyaki y'omu kyalo naye nga bibaze nnyo. But also I felt in my heart that I was stealing them. What does it mean, brother? Thanks, be blessed. Sister Femudi alota alikuva kedano ganinga mutima gwakimanyidde ddala ali mu kubba, n'agamba nnyiniwe wanaategeera mutemu ajja kunzita. N'addamu n'aloota nga kunaanonga ku kyaki naye ng'era muli awulira nti ali mu kubba. Kuno kwaliko ne zi apple. Naye tekiro tekifaanako bwe kiti ebiseera ebisinga. Sooka okebere mukwano gwange oyimiridde otya mu kuwaayo 1/10. Nga kimanyidde ddala mubuliwo tolina kyobba, oba olina kyobba do collections. Nako kimanyidde ddala mubuliwo tolina kyobba, tosobola nakubba naye ota mu kirooto ng'oli mubbi. Bayibuli erina abantu beyita ababbi naye nga tebabba mubuliwo, be baluwa. Omala Kyera essula eyokusatu ng'egamba nti omuntu alinyaga Katonda. Abantu ne babuuza naye Mukama ddala ekituufu kiri tetunyaga nku twakunyaga ki? Nti abamunyaze ebimu eby'ekkumi, munyaze biweebwayo. Naye n'abawa amagezi n'abagamba kale muleetenga 1/10 ekijjudde, muleewe sibafukumuli omukisa ne mubula we muguteeka. Gamba bakireetewa mu sitoowa ye, yeeruwa ekkanisa. Mukama yeebazibwe nnyo. So sister affe kebera mukwano gwange owe 1/10. Bw'oba tokiwa manya nti kyekyo Mukama kyayogerako nti oli mu kunyaga Mukama, oli mu kumubba. Okuwaayo kwo kuyimiridde kutya mu maaso ga Katonda. That's the issue. That's why ne ku mulundi guli omulala waloota nga ku kyaki kwennyini nga kw'obba, nga muli mutima gw'owulira ng'okola ki? Obba ne ng'obba ku muti gwa ku kyaki. So kebera mukwano gwange engeri gy'oyimiriddemu mu ngeri y'okuwaayo mu maaso ga Katonda. Yesha agambye atya? Okay. Praise God, Brother Stephen. I dreamed some lady proposing to me. Okay. Then I got the ring and I ran calling people to come and see what this lady was saying. And after they gathered and I told this lady, when people are hearing that I can't marry her because she is a lady and I'm also a lady, meaning it is impossible. I told her again that if I marry her, we won't be able to have children, yet I want to have children and have my family. And I throw her ring away. I had this dream after the first we had on Goloko Kayaka last week. Another dream I dreamed my customer, he is not a born again, telling me to show him where they operated me when giving birth, and also showed him. Then he told me, open my legs, and he pushed his hands in my private parts and removed something inside and threw it away. Then my mom told him to treat me well and asked us to give him 10K or 15K. Kama yibazibwe nnyo. Okay, ekyoto kiwanvu. Sister ffe yalose ekirooto ekyasoose nga omukazi amusaba obufumbo. Omukazi amukola ki? Amusaba obufumbo. Kimwewuunyisa nnyo mu kirooto n'adduka n'ayita n'abantu ababuulireko omukazi ono engeri gy'amusabamu obufumbo. Will you marry me nga mukazi?
mukama waffe yeebazibwe nnyo. Erimu Malimi nga mukazi. Kakati namugamba munnaye sobola kufumbirwa kubanga oli mukazi, nange ndi mukazi, tetusobola kuzaala baana ate nze njagala okubeera ne famire. Nakwata empeta ye n'agikasuka eri, tali kubasiyazi. Mukama yeebazibwe. Kati mukwano gwange ebiseera ebisinga guno gubeera mu mwoyo mubi gwe guba gukulumbye. Omanyi wali emyoyo egitiikinga abantu ebintu ebibi mu birooto. Kakati mu buliwo nga tosobola kukikola naye ne gujja ne gusomeseza mu kirooto ne gukufukako n'amafuta bulungi ne gukwanointinga, wayita ebbanga ttono ogenda okulaba nga mu butuufu otandise okudevelopinga instincts oba omwoyo guli okutuulamu ez'ebintu by'obadde tolinako. Emikwano bwe gitaba mizimu tasobola kubeera nga reactinga ku opposite sex nga muntu gw'ayagala, except nga ajjuzidde emizimu, emyoyo gy'obukabakaba nga gimujjudde, emyoyo gya Sodomu ne Gomora nga gimujjudde mu ye, probably okuva ku bintu bye balaba oba bye bawulira n'ebino ebirooto nga bino mukwano gwange. So eno yabadde ataaka kuveewo mubi, ate emyoyo gino bwe gikuyingiramu of course tosobola kufumbirwa. Oba oli mu maka oba olina okudivorcinga, emyoyo gino giba gikuwangudde, kubanga gino gyo tosobola kufumbirwa musajja munno, tosobola kufumbirwa mukazi munno. So just rebuke these demons. Neyali ataaka n'ekirungi yakusanga osiibye. You didn't fall for it. N'abatamanyi Golokayaka is one of our WhatsApp groups. Sister ffe gyayogerako is one of our WhatsApp groups eza Chosen Generation. Okay. Then agambye in the same time yaluta n'ekirooto nga customer ina si mulokole naye nga amugamba nti ndaga bwe baakulongoosa n'amulagawo, namugamba kati gaziya amagulu, n'ateekayo omukono n'abaako byamusikayo n'abasaba $1,500. Amugamba ompa $1,500. So Mukama Katonda alina kyakujjako within that period of fasting. Mukama alina kyakujjako twalabe nga bakusumululamu. Sometimes Mukama akozesa abantu nebanga si balokole ne muntu omulungi, Mukama bakozesa nnyo mu birooto okumurepresentinga. So kyali kyakusumululwa mukwano gwange. The first one was an attack, but this one kyali kyakusumululwa. Omanyi ebiseera ebisinga omulabe sitaani attackinga nga ayagala okukulemesa, kuyiwa amafuta, kuteeka ebifutafuta bye. So kino kyali kyakusumululwa, but you have to sow mu kitundu or 10K sowing as in a seed. Kale Mukama akuwa omukisa. Page flyer agamba atya: Praise God, Brother Stephen. I dreamed someone throwing ripe mangoes. Had bought those are they had bought. So I picked them and I cleaned them, but most of them were a bit spoiled by falling. I gathered them and I put them aside. But around where I was, they were selling second-hand clothes, so I picked first class among them. So what does it mean? Staff yaloota ekirooto nga alina emiyembe gye ne gigwa mu ttaka. Waliwo yagisuula, in fact waliwo yagisuula wansi n'agisuula wansi ne gigwa mu ttaka ne gyonooneka egimu. N'agezaako gikuŋŋaanya n'agissa ebbali n'eng'egimu gikoze eki? Already gyonoonese. Bwe giba gyonoonese giba tekyakuyamba. So emiyembe gitambulirako oluusi omukisa, nga olaba enseenene nazo nizo gitambulirako omukisa. Kati mukwano kubanga omuntu agikubye n'agisuula nagyonooneka, Mukama baakulaga nti waliwo kiri mu kutta emikisa gyo, okwonoona emikisa gyo. Nawe obadde olina ky'obuuza Mukama, ng'obuuza Mukama ku bizinensi oba obuuza Mukama ku mulenzi, Mukama ono omulenzi mufumbire, n'oloota nga mukwano gwange emiyembe giba gikubye ne gyonooneka, manya bwe tewali magenda. Tewali magenda yadde. Kakati ate wagambye n'oddamu n'olaba nga ogenze mu katale. Mu katale wagenze gye batunda engoye enkadde ennyambalemu emivumba, n'olonda mu first class mu mivumba. Kati mukwano gwange okulonda emivumba kuba kwambala bikadde. Sibagamba naye temugula emivumba, kino just kirooto, kuba kustikinga ku bintu ebikadde.
bwe gamba ndikola ekigambo ekijja tolikimanya nga gwe otambulira mu biki mu bikadde bwekiriba bwekiribeera emirembe amiina. Olina okukyusa obwongo omukwano gwange, olina okukyusa obwongo bwo va mu bintu ebikadde. Sometimes kiyinza okuba nga bunafu, sometimes kiyinza okuba nga kibi, sometimes kiyinza okuba nga birowoozo. So ebirowoozo byonna leka bireniwalingibwe, leka obulamu bwonna buleniwalingibwe. So oyita first class ate mukwano gwange manya nti byonna bisigala bisigala bikadde. Wadde nga gwolaba nga first class, so byonna bireke, let it go. Leka Yesu akole ekigambo ekijja. Ogambye second, I dreamed when my boss entered my house with wet mud shoes. So I got so pissed because I knew he was sensible. But he came in an old car, yet his car is not old. That dream came when I was asking God if I can call him and ask him if I can go back at work when my leave is done. Kama yebazwe. Astafu yamana na ekirooto nga boss waze nayingira n'ebigatto ebikyafu. Nawulira nga anyiize. Nagamba omusajja nandibadde n'amagezi. Naddamu n'amutangaza n'ekimotoka ekikadde n'atega mu buliwe emmotoka ya boss emmotoka nkadde. Kati kino kyakiri agamba nga abuuza Mukama nti liivu bwe gwa akadde wa boss we, liivu ebeweddeko. Ekyo kinti kirabika ebino ebikadde Mukama Katonda byabadde ayogerako ndowooza. Ebino ebikadde Mukama alabika ayagala kukola kirala, ayagala kukola kigambo kipya. Gino emyembe gye walaba nga bagyonoonye, kyendowooza zino engoye enkadde zobadde ayagala okuddamu okwambala, era ebino ebisooto boosi byayingizza, era kyekimotoka ekikadde, emotoka enkadde ekiikira magenda. So kyendowooza nti saba Katonda kwe direction ebyo, atandika okuba ng'osabira ekijja. Tandika okuba ng'osabira Katonda ekijja nga liivu bweggwako, Mukama Katonda akola ekigambo ekijja. Mukama Katonda akola ne bw'otalaba kkubo, oyinza okuba tolina kyolaba nga oli kyolowooza kyonna amaaso go gaggukira wa boosi. Naye kijja kugamba nti kituufu kinti Katonda alina pulaani ennene kusinga ffe abaana b'abantu, ati Katonda talaba nga bwe tulaba. So kkiriza ekyo Katonda kyagala okukola, ebikadde byesonyiwe, talina okulowooza ebipya, Mukama Katonda byagenda okuba nga akukolera. Naye you have to position yourself, tova amaaso ga Katonda, beera mu Katonda 24/7. Nobise Justin. Praise God, brother. Me, I dreamed when we were in the garden. My sister was digging, but me, I was standing and I saw ants somewhere. A man was picking them and I asked him whether they are real ants. And he said yes. So I went there and started picking them and putting in 2 bottles. But on the way I found water in the road, naye nga gatukula, and I slipped and fell in water. Even the bottles n'enswa ne ziyiika mu mazzi, naye ne nzikuŋŋaanya zonna ne nziramu mu ccupa, ne nzizzamu mu ccupa. Then I went home with them. Kama yebazibwe. Kyoto mukiwulidde bulungi nnyo. Sister affe yalose ekirooto nga alina waali sister we nga ye ali mu kulima, ye nga tali mu kulima, ye nga ali awo ayimiridde buyimirizi. Kyava alengera omusajja alonda enswa, n'agendayo omusajja n'omubuuza enswa za ddala, najja n'eccupa ze 2 n'alonda n'ateeka mu ccupa ze. Kati yabadde avaayo n'asanga amazzi mu kkubo, n'aseerera n'agwa, enswa ne ziyiika mu mazzi. Naye n'amala n'azirondalondawo, n'agenda eccupa ze waka. Kati naye mumanyi nti enswa zikyekera mukisa. Yatana vidiyo ogenda oginoonya okuloota enswa oba enseenene, ekitegeeza kiba positive ne recent nakikoze mangu, probably yesterday recent, kyakuba ng'ogiraba.
mukwano kino kiraga kufiirizibwa gubeera mwoyo gwa kufiirizibwa omaze okukuŋŋaanya enswa zo bulungi ate ogudde nazo naye kirungi wazipiikinzeewo so okupiikingawo kyo kyogenda okuba ng'okola miira mu kusaba noonya Katonda emirimu gyonna egyagala okukufiiriza obulipo bwa sitaani bwonna bw'ateze mu magenda go enkozi z'omulala sitaani za programming okuba nga zikukwata osibe bwonna weyambulieko ddala wano otalo mukwano gwange kola muzikirize mberekereze nkome wano obanga oli mpya subscribing okone kade ojja kufuna notification bwe tuba nga tutaddeyo video almost ettaka buli lunaku watugeza kuba twandukula ebirooto byammwe kwa banjagalire basanyusize banize mbasuubiza video ekwatagana ku colors fine ejja fuluma olunaku lw'enkya tuli mugimaliriza si colors bannange nga nkooye nnyo ekwatagana ku nnaku bannange buli mulokole nate wandisubiddwa video eno olunaku olumu 40 days 7 days 3 days 2 days mulimu obubaka obw'amaanyi nnyo mu video eyo egenda kuyigiriza bingi ennaku 4 ogenda kuziyiga mu bingi ennaku 7 ennaku 3 ennaku 2 nogenda kuba ng'oziyiga mu bingi so kikulu nnyo okuba ng'olindira video eyo ate ogirabe n'ogimaleko ejja kuyigiriza bingi nojja bakubira by'oyigiriza abalala kale mukwano muzikirize mberekereze tuddamu olunaku olw'enkya mu linnya lya Yesu.